Olika Kalamu Times yigena jase okwate ngotuliza sako no tugoberera akubuzaako no kwanirizaako nze Kalamu the answer. Now osobola okuba ate nga otufollowinga ku 97.3 Pemumwepe Radio Simba empologoma ennungi ey'eddembe. Program bagiyita Emboozi y'Omukafunda live. Emboozi y'Omukafunda kuva ssaawa 12 ez'akawungeezi paka ssaawa 1 ey'akawungeezi Monday to Friday, oba no tulinda mu Wolokoso ku ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'okubakya buli Saturday bila Wolokoso. Nze Kalamu the answer. Right now tuli mu mboozi ya Mukafunda era Kalamu Times channel gyoli ku YouTube nti obate muyanze ku Simba waliri ku Radio Simba Mboozi y'Omukafunda osobola okubate ng'otusanga waneeno Kalamu Times mpola mpola. Olwaleero nina exclusive interview ne taata wa omwana omukyala oba omuwala amanyiddwa nga Vivian eyabagambyeko erinnya lya Mutenda eddala. Tugenda kukwatako then party endala nyagibateerayoko oluvannyuma lw'essaawa 2 ngeno wakagiwuliriza. Gikwate empola giwulirize n'obwegendereza bingi ebikyali mu mboozi eno era byogenda ozuula. Kale bino bifaananyi wano nalina emyaka 18 kirabye yenze yennyini sebo wakanamu myaka 18 kinayina n'omwana n'omuwala wange wuno vivi ono nyina birabye njagala aveeyo nga yeegaana kino ono ye maama we. Maama we ali Bulaayi eyo Dubai byabwe bakola abakyala era ne WhatsApp ennaku 3 nayogedde naye ne mugandi nyabo omwana nga mpulira sibitegeera. Omwana muwala tatawe tumubeera konye mu twakinga buli kiso kuyanga omwana oyo afunye time aka kangenda ku muzeeyi naye yafayo kuno dako nasema okugenda naye nga ndi ne maama we nangamba daddy eno tebatukiza kuba na masimu ne mubuuzaawo wawo oli wa Museveni oli wa muli president wa America olabona baba wa mu break ne mungu agenda yogere okusimu nga naye yasooka okugenda nga bamukkiriza we batandika omuwandiisa ne muganda omwana kyanajja mu ekyo ky'okumuwandiisa okuwandiisa olupapula lwa muwalawo biyinza obutaba birungi olina kumala kujjuza lupapula mama Vivi teyasoma awo kana akaba amaziga nakati zisasoma tuka ku gate ate bangamba right kati right what ku muntu nga mwana wo oshegedde era nalabye omukyalo omulanga naye akaba kintu kikimu kambuze kino kyaliwo kasera kenyinyi nga yakatandika ogenda kyasooka ne kiba kirungi Vivi yansangako ne ku ntebe road nga ali ku boda boda yampira n'okwe daddy nekyuka ewanjimya bukidadi baddeko muva mu kibuga okay kwemu egi gyali keso okutambula ika age 19 age 21 asobola kikola so mama we yagamba omwana yakole kitinga ate ne brain njagala soko okugambe muganda nga bana gye batambulira bizibu nze mba ndi awo ku TV mpulira TV ali ne bano nange mulimu tusoka ne ngati omwana yatuse saagala nnyo ssente nina akalimu kenneekolera nsaye nnyo byakumpa nsiri masiikini olaba n'obuwunga sinnafuna naye ndi bulungi olabye nkoze kakati ebintu by'okusabiriza si birungi omuntu era n'akuwa ekintu ng'akoze eki ng'asiimye esebo mweyembeera ntutunula omwana tutumulaba omwana simulaba waliwo ekintu ekisinga kati ekyendaba ku ssaawa eno bya bintu bibiri maama yawaayo omwana ng'amugamba genda kukola kati ye yazzeemu kintu kimugambye maama namugambye ku WhatsApp newe nkuteerako eddoboozi yanzizeemu aŋŋamba tya nva kugenda brain wet saa 12 omulimu guli kiriya omwana ali fine talina tabu naye nga tamanyi ye tamanyi nti zenafunyidde update sinzi nasoose omufuna nange muwala wange mukwata bifaananyi kati ku TV nga atali nannyiniye nange nakutte kino ndaba ku TV nenkwata ndaba yono yennyini esimu 10 zavugidde nga bambuuza buli muntu ambuuza Vivi siono ne bagana nafudde dda sikyalina kyakwogera nze nange bulijjo mbiwulira ku TV naye kati mbiraba nange ndaba kati omuwala simumanyi sibamanyi abo balala zinasuuse kutunuulira nnyo wange ono omanyi omuntu ekiera kikuluma kugambye abaana bano abaana abawala bazibu nnyo muganda wange eddoboozi liri wano ku WhatsApp yange eno naye nga bw'omanyi simanyi kugambye akatambi simu yagijjaku
era zino zonna teziriiko ekisimu nayo kibadde ki kasaya kalaba nizibako essimu ye kasana mugambire ebigambo emirundi ebiri ngenda okulaba takyayagala kubeera ku simu era ezo zonna kati nasemba kwogera naye mulimu odiyo wano nga ŋŋamba yiino sebo ngifunye yiyo ngagikutereko ogiwulire naye essimu tewoggana nnyo naye ng'eddoboozi osobola ogiwulira kennyini ng'egamba ali fine Brian White bakwogera naye nga bintu byewuunyisa kiwulira ogiwulire so nga nze muddamu kusinza ndaba ebintu ono yemama vivi wali nenamba yeyiye kweri naye kati okuva ku olwo najjako nasemba okwogera naye najjako essimu ze ne zivaako nali muweza batabani bange abalaba enazaala era naŋŋamba mpereza vidiyo yakizikiza kati obwe naddamu awo muga nti omwana biki biki era owulya kakati omwana ono olowooza yavaayo ddi White Brian kuba ano ndaba ono wabalaga nti no yali ayogedde naye ono maama ono nga 13 zibekandaga leero za 13 zokka wabagamba nti no yali wa Brian White maama waŋŋamba ali mwembulaba bino nga babiŋŋambye sindika ndeka kwa data ka 10 nga bomanyi ngamba mukwano banyigirako akantu yogere n'ono mubuuze kino kuba yamanyi nnyo ku muwala we kyabadde eyo nze sibimanyi sigoberera nnyo bantu nze obulamu bwange omuntu yinza okula nti alina biliyoni ze oba adiringira mu biliyoni yinza obutakugoberera naye nga toli wange nenkusiriikirira naye kati era nekino nali nakirowoozaako dda kyendaba nti mavivi olemeddwa okontrolinga omwana ono naye ekizibu ekinajja tewejjusanga nali ndowoleza mu kufa kati wali kufa kwa mirundi ebiri omwana ajjamu enti embuto 3 ate omwana tanisira okwogera ku media kati tuswaluse ffe bannannyini ye bataata be nze ni taata we n'oli taata we kati mpulira bubi mutima gwange famire yange teberanga mu bintu bwe bityo omwana agamba ku TV naye musajja yankozesa nanjjamu embuto ava kuwona adda kuwulika kati siriimu ali awo womumanyika ate nga ali ku muganda siriimu omumanyi omwana yeddiranga era oli yeddiranga ekirumira kyenjagala bwenkanya gavumenti bwebempa empa obwenkanya bwe bawadde watamatira nti omwana oyo wange ndoza ebyuma ebizungu weebire ebyogera sibimanyi sina ndasoza nja kuteekamu kati nze ekikyankonfuzinze wano ye maama okwogera nange twogera ku ki yayogedde ne Brian White ku makya ku ki mubuuza ki omugamba ku kya vivi ani nannyini ye kati mubuuza ng'ani era omubuuza nga taata alumiringa mubuuza mama vivi omukwano gwange alabe ku TV ng'alaba Brian White wali ekibiki media tabimpulire bulungi naye sooka owulirize vivi ali atya omubuulire oba vivi omuwuliza oba vivi ene omuwuliza okay olaba bamuwala waali fine kuba ngambe oli ankubidde amanyi vivi kuba buto kuva wona vivi ali fine there Vivian yavaayo ddi wa Brian White awo sina mawulire mzee